Oli ku Star TV program called Tiamaka omulongo babiri Sara yomanya gange Musibya Muteyo mikwano gyange mwenna abasobodde okulaba programu eno abalabira ku mulimu abali ewaka abali mu kutambula byonna gy'osinzidde okulaba programu eno buli lwakutaano ku ssaawa 4:30 ku Star TV kwokka tuli bulenga olunaku olwaleero alina obuzibu obuteebereka nkusaasira ennyo mukwano gwange alwazizza saba Mukama Katonda akusaasire era akusuuse abafiiriddwa kitalo nnyo kitalo ddala abalwadde abali wano wenna mbasaasidde nnyo so nga n'abalwadde abali ewaka abali mu malwaliro na bonna gy'osinzidde okulabira njagala otegeere nti toli weka bangi abatasobola kutambula abatasobola kwogera abatasobola kulya gwasobola byenjogeddeko yisa emikono mu maaso gamba bekamutulira ewakanyirwa batte wali mmere naye ekiwunga oli bwakikuwa okikola ki naye waliwo omukwano gwange ng'ali wano nga ne bweri battooge tasobola ddikola ki abaana bange tebasoma bakomyewo bawummudde tewali kyetugenda baliisa naye baguluba balamu nadduka ekyalo n'omunoonya n'omuggo naye nga muki kati ate waliwo aliwo agamba omwana wofunyemu kutwanyi yimukamu banga atambula bifaanagana nembasaba okulekerawo ennyo okwekubaliza olumu mumpeereza message ne munkyankalanya obwongo waliwo ebintu byetakyalina nnyo okkaabira nze kati nakkiriza nti omuntu bw'afuna ekyokulya n'ekyokunywa ne weyeebaka era atongerezeeko bwongereza nakubira mulongo omwana talina kagoye kakwambala ffe tetwayambala mu reality mutali kulimba ffe twabanga n'olugoye olukyala lumu ekirungi ffena twalinga bawala era ffe tewali n'akyala babiri ng'olina kukyala otya ava ku bugenyi bw'avaayo nga gw'okwata olwabaddemu ng'oddayo ku ki ate twakula kiri nnomo kubanga waliwo n'abajja nga ate waka olugoye ne balweyazikawo ate olwaffe olumu naye ate ne tweyazika nga tebalwangawo okukyaluka n'ompulirira bwe twerangira mutowa yatwala olugoye lwaffe kalukomyo ne tujja kudda muddubawa kitegeeza ffe twali bulungi kate okusinga baki tetukaaba nnyo bantu bange embeera tegenda kukyuka tewali kimala akatono k'olina keebaze nga bw'okaayanira ekinene ky'otannaba ki okyali ku Star TV ayirwa petroleum jeri yeteekamu ssente Shani Tabiti World wakaliga katale k'abaveterani Mulongo Government Grand Corner twekubireko mu ngalo abali b'obulongo abalwadde muwanike emikono nga mulabye nabwo abagenda okulaba mulongo tuwanike emikono abakkiriza nti tugenda kufika muwanike emikono ate soboogana kyoti kati akkiriza nga niya ye mugamba tugenda kufika waniko omukono wamma weebale kati kino mba mumpita kyokubamalawo era nja kulabako bagabye namba mmeka namba tezina kusukka 3 oyagina anangereta mujja kukutula mujja kundemesa okuzaala abalongo ng'omugongo gwakutuka ntuula n'enkoowa ate obuzibu asembera gyendi agamba ngenda kwanguwawo ate naye bw'atuuka n'akola ki n'alandagga kyokera bwe tubeera balinze embeera mukambwe kubajjeko mukambwe walira abajja ali emabega gyakoma okufuna omukisa ogusembera gyenkola ki beni n'ekirala ekimmenya bwe tuba okulaba abantu nze mba ntudde gwe bwojja okwogera nkutama okulya byokola ki bw'omalawo eddakiika emu n'enkutama okulya omala kyakola ki onomala n'enkola ki okkakkana nga mmaze omusomo ng'obwongo guli gutya bwe naafa mujja kujja mu nziike naye muddeyo mu maka gammwe si bwe kiri nolwekyo kati nkola nga neebalirira nga mbalirira obulamu bwange ekyo nakibasaba mukikkirize kolengako kyensobodde ekiganye kiba kinnemeredde
Era kusomesa nga 19 musomo gw'abaana ku Uganda Matters High School Erubaga. Erubaga ku church we mba mutuukira waliwo Centenary Bank oyitawo mu kageti akatono. Omusomo gw'abaana gwo gwa mutwalo. Tugenda kusooka okusabira abaana, tugenda baduwa y'abaana, prayers z'abaana, born again, abakatuliki, prayers zonna ne prayers zonna okusaba kwonna kugwa ssaawa 6. Bantu bange ngenda baleetera abantu ab'amaanyi abajjamu ebintu mu baana. Abaana baffe babasala ulago nga bukutte bukyalo. Abaana baffe babasala enviri ku ssomero bababuusa ebintu ne batali ku ssomero ne waka gye bakola ki gye babeera. Nolwekyo bwe tunaakola ffe abakulu okwefaako ng'abaana tetubafuddeeko tujja kuba tewali kye tutaasizza. Musomo gw'abaana mweveemu ssente omutwalo munene ogateeka okulya n'okirala naye ate omutwalo osobola okuwayo n'agenda n'awuga atalina kyakoze eki. Eyo si yendabirira y'abaana. 19 ennaku z'omwezi buli omu azirambe. Oli ku Star TV program Kooti y'Amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange. Nentumira ku bakyala abalina amaddu. Bonna! Olwaleero tuli Bulenga tinawo omulwadde wano beera sinnungi lwakuba munange ebizibu. Bibaawo naye tusekamu mpola. Amanya go gwani mukwano. Amanya gange nze Asipansubuga. Muviiridde wa? Nze mbeera mu Ndeeba. Ate ono muyita otya? Ono mama wange. Ate ono omukyala? Oyo naye mama wange. Ono wa Luganda n'ono. Ani mukulu ani muto? Oli ye mukulu. Ani akuzaala ku bonna? Ono omulwadde. Omulwadde yakuzaala. Abeera ludda wa maama? Maama abadde abeera mu Ttundu. Kati abeera nani? Abadde abeerayo nga abeerayo ne bazzukulu. Bazzukulu ba? Ensonga ya maama yeebaleese. Kati gye njagala okuwulira yatandika etya? Kati ye yatugamba nti lwaki lumu n'afuna akantu akamufumita mu bbeere ng'empiso. Kati we yatandikira akantu ne katandika mpola n'alowooza nti kansa. N'anywa eddagala lya kansa erya buli kika ebbeere ne ligaana. Ne batusindika ku Kkoso. Ku Kkoso ne bagamba bagenda mumulongoosa. Kati olunaku lwe baali bagenda omulongoosa n'azimba oludda luno lwonna. Ne bagaana ne batamulongoosa. Ne batusindika e Mulago. E Mulagano tubeerayo ne bamuggyako akanyama. Ne bakizuula nga talinaamu kansa. Empapula ezo weziri eziraga nti talina kansa? Ezimu ziina endala sisita wange yaziina eyabadde alina okujja wano naye n'atajja. Tugende maaso. Kati bwe batusindika e Mulago bwe bamala omuggyako akanyama ne bakizuula nti temuli kansa ne tugamba tusale amagezi amalala. Kati sisita wange n'amutwalako ew'obulenzi gy'abadde. Pressure, sukaali, biki ebyo baabikebera? Byonna tewali kye batakebera, buli kimu baakikebera. Naye nga ye agamba awulira mutima gwewuba na bbeere nga limubabuukirira. Naye ne bakebera nga temuli kansa. Kati sisita wange n'amutwalako ew'obulenzi. Kati ew'obulenzi abadde amazeeyo emyezi ng'ebiri. Naye omwezi ogwasooka kale twamutwala tategeera na kutegeera. Omwezi ogwasooka n'atambula n'alya nga yetwala ku ttooyi. Naye omwezi ogwokubiri ate n'addayo kubanga mubikkule. Awulira omuliro mu mubiri. Kati ate twagenze ebbeere lyabadde likkakkanye nga linaatera ttuuka lino. Kati ate obulwadde ne bubanga ate obuddayo ate gye bubaasookera. Mwami sinze treatment gye mwabadde. Omulwadde muggyeyo leero. Eyamutandikako era gy'abajjanjaba. Naye nga ye agamba enjawulo ate kati ayongedde ye ng'agamba nti ate tumutwale mu ddwaliro ate bamununemu amasira ate bwe tumutwala mu ddwaliro nga batugamba temuli masira.
ate ye ng'agamba awulira omuliro kati nebitusobera nga gyali kirabika treatment tekyakola ate kati liryo lizzeemu naye libadde lyagendedde nga naffe tulaba waliwo enjawulo akola naye kati saawa zino liryo liddamu obulumi bungi kati agamba alina n'ekimutuga olaba ffe abawala oba balikoonako bukoonyo oba ki bawulira ng'ofa alina n'ekintu ekijja nekimutuga obulaku oninga alabamu ebbwa ebyo byonna kati ebbeere we lyali likendeera teryalimu kati okuddako ebbeere lino kwe kuleeta ebyo byonna kati mu bulaku naye nga ye nga ye yalinga atandise okukola naye tetumanyi lwaki ate obulwadde bwaddayo ate gye bwasookera ate ng'omuntu y'omu kati nze bwe byansoboledde nengamba mutwaleko ki ewa mulongo nze ngenda kutandikira wekisooka obulwadde bwennyini tebutegeerekeka kyekitwamutwala kuba kale nze omuntu simutuukiriranga sisita wange yabadde abikolakola kuba bulasita ate yaneefuudde n'atamuleeta naye yabadde alina omuleeta ebyo bibaawo abantu abajjanjaba abalwadde mubikenderere bulasiti sokoleke mujjukira ebbaluwa omukyala ennaku ezo bwe najja eyandekira maama we n'amala n'amunsuulira n'agenda nali nyiize mujjukira bulungi naye natuuka ekiseera ne ŋŋamba infact oba naliwo namurini oba ne makula ne baŋŋamba naye omuntu ono waleetedde maama waamukuleetera omujjanjabe sooka weetegereze obulwadde buno engeri gye butambulamu buyinza okuba nga bwe buleeta obuzibu kati gw'olaba bulijjo si gw'oli ku maama kati oyagala kundaga nti onyiize nnyo okusinga ate bulijjo amukola ki mulaba enjawukana egenda okujja mu bajjanjaba bennyini mukiraba n'olwekyo omukwano waaba abadde alina okujja n'atabaawo ekyo sooka kyesonyiire ddala sitaani ono aba abalimu ng'abatambulamu mwenna yajja batambula mutandika okukubagana ne maama yennyini mumukole ki mumulekewo kati ayagala maama abeere bw'ati ye aba asatusiidinze aba akoze ki aba awangudde butereevu nnyo naye nga tuleka n'aviiriddeko maama okubeera bw'ati nga tuddamu ffe nga ffe tutandika abaana be bamulekawo abaana be bambira abaana mulaba bwe mwerabira ekyavaako obulwadde ate ne mutunuulira abaana maama abadde alina kyayogera mutereko omuzindaalo awo mpulire tasobola kuba nga atuula mu katono olabye obulumi maama bulumita akati wano wazibawo ekintu tewakyayinza kuba nti nzikakkanya omukono nga bwe zikakkana tobolaba nga nkutte wano kyendokona ekituleteto ogamba mama wesiyesiyesiyalina kyerya okuleka bwezo obutabuesobola okunywako mukakyalo ozolaako egamba nimuguluna obutategerekeka tokanesente tewali ntawo bwetu naye mama mulongo tuba tukusaba buyambi gyoli obuyambi kwaba tukyalina wadde olwataano neera ngaabamukaani bweti omutwe guno gwakwata mulaga emabega omutwe guno gwakwata enzinga ogiraba nga bwe yakwanga maama yonna yakwatakwatayo nabweti ekyayinza kuterera ngaomuntu bwaterera naye nsiba nebasesibanyebasire okumulaka genyezi kakugiramba nga nkitakutakibwenti sana mumotoka banekibakwatisirenga nkubambizu kati okuta obulumi bwonzita maama saba buyambi gyoli mukwano buyambe saba buyambi sebaba wabatagezaako okujjanjaba naye abo batimulemeredde naye nga batikuba buyambi
Crystal TV program Koti Amaka Obulongo babiri essaalabadde manya gange ngenda kusooka mutwaliro Zungu munansonyiwa buno obulumi bwennyini busaanamu ne ku painkillers ez'amaanyi era abadde ku painkillers zaaliko ate kati nze bw'ojja wano ekigendererwa nti tumutambuze mu kinnansi si bwe kiri era kiri nti obulwadde bwonna bukebereddwa ne bukola ki ne bugaana ne kati waliwo eddagala tusobola okusooka okukozesa nasooka n'ava mu mbeera eno embeera eyo ey'omuliro omungi embeera ey'okusooka okutereza obulago ne bubanga nga busobola okulya embeera ey'okuba ebbeera eno tusooke tulijjemuko kuba bajja kubaako bengeri gye banaalikolamu kagamba sigenda kusitula mulwadde ono mutwala mwena gye mwagala mutwala sigenda kusitula mulwadde ono mugambe nti nno muwadde omusawo ne banaamulumikamu ekimuluma nzikiriza nti muyinza okubaamu ekimutawaanya ntekigenda kukaza bulago mangu nga bwenjagala tekigenda kujjamu muliro ogwo nga bwenjagala mwakola paati yammwe ey'omutwala emulago na byonna olaba nti mubadde mujjanjaba naye era nga mujjanjaba te obulwadde bweyongera bweyongezi so obuzibu bwennyina nti zengenda kukozesa private doctor sigenda kugenda mu malwaliro ga gavumenti nti obuzibu badokita bange bakozesa babeeyi naye nga kyebakola nkikola ki nkyekakasa nti alemwa n'ogenda ku shift gy'alina ogenda n'aba n'omulwadde wange era bw'amujjanjabira ennaku 5 ngamba mulongo nkubuulire nasoma ndi muyivu ndi dokita naye omulwadde waali mu science dokita omw akikozesa nnyo ekyo ne mmanya nti omutima nze gukakkanye awo nga ntandikawo enkola ki katokiraba kati tusooke tukozese ensonga eyo sooka tulako kye tutandikirako tulyoke tuddemu togamba nti mulongo kye nabadde musuubiramu si kye mufunyeemu nti nze siyinza gendera ku magezi gogogiddeko ate gwoze wange nga naawe olemereddwa kibi okwogera ekigambo kufa kubanga tewali akyagala god forbid naye nze mulongo nzinyanjaba abalwadde nga 100 ne bawona ne watabaawa neebaza naye nentwala omulwadde omu nanfaako naddala ng'afiiridde mu kiddugavu oba ng'afiiridde mu ssabo oba ng'afiiridde wa musawo wa kinnansi awo buli omu nanvaayo ng'omulwadde bwanfuddeko naye yali agenda omundeetera yali aleese mulamu bwe mba nzija emirambo emulago ne bakakwaya bannamba mba nnonayo magi maama fuba okulaba nga nkujjanjaba ng'owona njagala bawona kubanga nange sente gyenzitwala njagala nkomewo n'omulwadde wange muki banenniyo ogamba omutima nti mukama katonda nsaba amiina wamma weebale ojja kuwona olina kuwona tugenda kusasula bujjanjabi ate ondisappointing olina okuwona mu mutima kiteekemu nti olina okuwona akaki mukyusa nnuuwa pame mpe essimu awo mumpe essimu akaki mukyusa emmotoka eyo nsaba sente mubadde mulowooza bakyusa emmotoka niteekemu amazzi kati gase kaki niteekemu amazzi ne mu ddwaliro ngende bagamba endeese Ndubene kubo ndyagala nelino ndyagala buli omu baba aleeta ssente teyerabya transport wamuzayo wakamuteeka ebbali ne ssente zonaagulamu ebintu bye by'omusobozi teekewa
tweyansiza nnyo taata tweyansa nnyo ssebo olugye mukama katonda akuddizeewo nsaba ku kkubo lino positioninga bagenda kusitula omulwadde ono ntakkaku endala tupositioninge lino ekkubo ddala kubanga buzito omuntu omu agina tutuliddewo akatebe awo tone wandimulindidde ero ono n'amulindira eri gyoli limbaddeyo mwani yabasituliddeko nga mujja mutegeke ebintu temwerabirawo ekintu n'ekimu mujja kusigalayo mu ddwaliro nga musulewo olwaleero tulabe embeera bwenaabeera nze sijja kujjayo leero sigenda kujjayo nkya ne ku mande mba nkooye nnyo nja kulabika lwakubiri munyambe mu muliiso obujjanjabi nja kusasula naawo sinange nzeka tesinasaba ku lediyo banampulira mwenna mutegeere omulwadde ono waalaze mugenda ne mumunambulirayo afumbye ekyokulya olaba enaakulabye waliwo amanyiiwo olaba ku muvule olaba eddwaliro eryo eryakalina ku muvule wennyini bayitawo wa Dr. Tom baliyita Florence Medical Center waalaga munsuulirayo olubu lw'ebigere ne muntwalirayo emmere enfumbe ebintu mubikwate temubyerabira lwaki temumbise mubisibwa ggulu kubeera mugenda kuba mumotoka yokka sikkabisa tewali kigenda kano batwandika muzingidde eno nga bwe twezinga wano era bwe mumutuuka mumutuusa mumotoka era mumubikkule kuba mugenda kuba mumeka ono yagenda obatwala naye avuga bubi mumugamba avuga empola ngenda kuteerangamu amagi mu mmotoka amagi bwe gaatikanga ogasasula nga ntegeera ovuze bubi bw'olikowa okusasula amagi olivuga obulungi yavuga abalalu be yatwa kimwavuga abalalu wali omanyi bonna abalalu mwalimu eyali omulamu awerekera abalalu yeyaŋŋamba wali omanyi tewali agenda kuloopa kimwavuga abalalu tumusabira suuke ffenna tuddemu okumulaba nga ateredde sooke mutwala ebyo omwakomewo engatto muziveeko nammwe engatto mwambaza zaaki ndana bubba obugatto awo mba mwegendereza nnyo nsaba mutuwe ekkuba abantu mwenna abali awo muwala ani takwata keesi eno neeno gwe muwala jangu ozinge zino engoye gwebale wamma bamperekerereko omwo mulimu essimu yaabwe ne kabbaketi webale mutwalo mulina kyemwerabidde abonna sibalani kale yeegwa kakirembe wase ketewamakusatu kati bwabikawo esaati abantu omulembe
Tesonga kiki. Akaki mutolina waaka. Wani tagenderako enkyalo badde abo balambule ne ku lwokusatu obala ne ku lwokozi enkyana wetoliiwo. Ojja kuyitirawo ku makya obalambule ezo ssente muziwe dokita zonna mugambe nezamanja akumemu. Yonna muzimu nga zisitiwesajja kulonda nyingi. Ziteekemu amafuta mu mmotoka. Mpa omusindaalo tufunye okyali ku Star TV program kooti y'amaka omusomo bannange bwe gubeera abapya naye kambuuze wakyaliyo abapya nga ye gwe okusoose okugira ddala mu musomo